Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa ku kkanisa ya Watoto Bweyogerere wateekeddwa Matikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwasatu mu esatu. Eno abasirikale okuva mu bitongole eby'enjawulo okuli amagye kw'ossa ne poliisi obwedda beebulunguludde ekifo kyonna ng'abalabadde batambulira ku mmotoka nga balawuna. Obwedda buli ayingira asooka kwekebejjebwa okulaba nga talina kyabulabe kyonna kyayingira nakyo. Wabula obwedda abajja okwetaba ku mukolo guno bajjira misono egy'engoye ez'enjawulo ezongera okuggyayo ekitiibwa eky'Obwakabaka. Yeno gye tulabidde ne Nicholas Ssebuufu yakazibwako eryabirangirangi ng'onaze yeenaanise engulu ekoleddwa mu kifaananyi ky'engo enkole mu bbaluuni omupiira kw'ossa obubaka obuyozaayoza Ssaabasajja. Y'omusumba w'ekkanisa ya Makerere Community Church Martin Sempa aze yeenaanise eddiba ery'empologoma kw'ossa olubugo ng'ali mu mpale nnyimpi ng'ono abadde alina omukondeere gw'abadde afuuwa. Twagadde okumanya oba kino kyakusse kikontana nzikiriza y'ekirokole era nga bw'ati bw'alambuludde. Nti kuba lunaku lwa kalica era kabona naye abeera kabona era mulaba nti nno mu birowoozo byaffe tumanya ani ow'amaanyi era ayambala atya. Omugo gwa Musa guguno tuguleese banaye Mukama abawe omukisa. Engoma kw'ossa amazina ag'ekinnansi obwedda ebyaniriza abagenyi ba Kabaka abazze okwetaba ku bikujjuko bino eby'amatikkira ag'omulundi ogwasatu mu esatu. Abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwa amakulidde oluvuganya mu Parliament Joe Ssenyonyi kw'ossa omubaka wa munisipaali y'Ekira George Musisi kw'ossa n'abalala batudde ebyenyumirizaamu ku matikkira gano ag'omulundi asatu mu esatu ag'empologoma. Eno yagutuwa ng'abavubuka era azze atukubiriza tujjumbire ensonga ez'obukulembeze okwetaba mu bigenda maaso mu ggwanga era nga kitukakatako ng'abavubuka okusosowazibwa. Akikoze nnyo tukimwebaliza. Tumwebaza n'eddoboozi lye azze ayogera ku nsonga ez'enjawulo ebitatambula bulungi ng'abyogerako abantu okutulugunyizibwa kuyisibwa obubi n'ebirala bingi. Tumwebaza eddoboozi lye eryo. Nyumiriza tulabe nti Ssaabasajja tasoloza musolo ajjanjabya abaana azimbye amalwaliro azimbye amasomero asomesezza abantu alwanyisiza mukenenya ne tugamba nti ndowooza omwoyo gwa Buganda gwe boogerako ogutafa gwegugwe nyini. Ku ssaawa 3 n'ekitundu Katikkiro wa Buganda Charles Mayiga atuuse ku kkanisa ng'aniriziddwa baminisita ba Kabaka ab'enjawulo. Wayisa akaseera katono Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja n'atuuka ng'onanirizddwa Katikkiro Charles Mayiga bwe zibadde zikunukiza okwera ssaawa 4 ez'okumakya n'abagereka Sylvia Nagina naye atuuse era omukolo ne gutandika. Abantu ba bulijjo abatasobodde kuyingira munda ow'ekkanisa eno babateereddewo entimbe okwasobosa okugobera bulungi badde bigenda mu maaso yadde guli gutya Abasuubuzi ng'abasinga babadde batunda bintu eby'enjawulo ebyekuusa ku Bwakabaka basigadde bevuma olunaku luno lwe bagamba nti lubasaze. Abamu balabiddwako nga beebase wansi w'ebintu byabadde batunda. Naye ogwaleero gukyali mugumu sinaba wadde tuwa ku ssente tubalinze bulinzi oba bakyali mu mmisa. Emikolo egy'omulundi guno gitambulidde ku mulamwa ogugamba nti tubeere bavumu mu kukuuma obuwangwa bwaffe era nga gindidde ku kkanisa eya Watoto essangibwa Bweyogerere nga gwe mulundi ogusookedde ddala ng'ekkanisa y'abalokole etegeka emikolo gino. Brian Kiberu yakusakidde eggulire lino ku KSTV agaleero.